Akulira okunoonyereza ku misango mu police Christopher Damulira alabudde abavuzi ba boda boda wonna mu ggwanga obutakemebwa kwenyigira mu kutabangula ggwanga naddala mu kiseera kino ng'eggwanga lyetegekera akalulu ka bonna aka 2026. Damulira asinzidde Kawempe gy'abadde asinkanidde abagoba ba boda boda abeegattira mu kago waabwe ogumanyiddwa nga Boda Boda Union n'abategeeza nti enfuna nnyingi bakizudde nti bano babuzaabuzibwa bannabyabufuzi olwo ne beenyigira mu kutabangula emirembe olwo ate bo bwe baggalibwa bannabyabufuzi ne badaalimba. Mumpulira temukkiriza omuntu yenna okujja n'abakozesa n'abatwala mu bikolwa ebimenya amateeka. Mumpulira bulungi, akalulu kategekeddwa bulungi, olina akalulu ko kamu ne mukyala wo n'abaana bo keera ku nkya 15 January n'ennaku eziriddirira genda olonde naye waka linda ebivuddemu. Mumpulira temuli ba chairman electoral commission, temuli ba polling agent. Do your part. Your part is to vote and go. Damulira agamba nti ekigendera kya gavumenti mu kiseera kino kwe kulaba nga buli muvubuka afuna kyakola kibataase mu kwenyigira mu bumenyi bw'amateeka. Mumpulira gye tunaakomya okuyamba ku bantu ne bafuna ekyokulya n'ekyokukola obumenyi bw'amateeka bugenda kendeera ffenna eggwanga tuliyagaliremu. Security sibe basirikale abatambulirako. Security kwe kubeera nga oteeka ekintu kyebweru okyerabira ebweru n'okisangawo kubanga tewali agenda kukibba. Mumpulira so programu zino njagala abantu basegeere bulungi. N'ekyokubiri njagala basitegeere nti ffe abaziimplementika nga nze tufunamu nti eggwanga litebenkera. Ono agamba ayagala obumenyi bw'amateeka mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo naddala ebyenzikuta bukendeerere ddala bannayuganda basobole okweyagalira mu nsi eno. Ky'oba olabanga nze strategy yange ey'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka eyimiridde nnyo ku abo abateesobola. Mumpulira bulungi, waliwo batategeera projekiti eno oba strategy eno njagala ngibannyonnyole mugitegeere nti omuntu omwavu, omuntu atalina kyakulya, omuntu atalina mulimu abeera muzibu nnyo. Ebiseera ebisinga osanga nga abantu abo basinga bamenyi b'amateeka. Yadumira poliisi y'e Kawempe Don Muheezi alabudde abagoba bano n'abasaba bakuume empisa okukendeeza ku bubenje ku kkubo. Eyabadde afunye boda boda ng'ali miliyoni kati ali mu ggulu oba mugeeyo. Bwe mutakyusa mpisa you're wasting time. Kiri agagawala nga talina mpisa. Buli amenya amateeka boda boda tujja zitwala ku police post. Kyofunye boda boda ya looni epakinze famire yo kwelya kwenywa kwezimbire onoofunamu ki. Temusobolera ddala ekisembereyo ddala nabagamba ndi musomesa nawuliddeyo abagumba b'obwongo abeebuuza lwaki ebyokwerinda bibeera mu nsonga bweziti. Tiriyo nkulaakulana mu nsi yonna etazimbiddwa ku musingi gwa security. Ensi yonna kasiteeteerera mu bya security bamusiga nsimbi bajja bwe bajja olero bwe bafuna amakolero gamufuna emirimu funa emirimu asente. Omubaka wa Pulezidenti Kawempe Luke Kajiri agumizizza nti empisa okumusako n'obuntu bulamu kye kigenda okutwala omulimu gwa booda mu maaso. Obumu unity mubeere bumu tebabaawula ebibaawula bibeere bitono okusinga ebibagatta. Kitegeeza ebibagatta bye birina okubeera ebingi. Mukiraba bannange nti olwaleero mulina obukulembeze okuva mu divisioni zonna disitulikiti ez'enjawulo n'okwetooloola ki eggwanga. Era olwaleero kizibu owa boda boda okufuna ekizibu obukulembeze ku stage ne butakola ki ne butamanya. Sako zonna eza boda boda wano wakiri buli sako ku sente ze yafuna yakozesako ebitundu nga 6 n'egula pikipiki kuba yali menyi papasi kyetwasaba muzeeyi. Twakkaanya nti sente ezisigalawo tuyambe bannaffe tubajje mu bamanerenda bata ababoda. Ennangamuntu z'abana abasajja ziri ku mbaata
ate emitwalo 10 nga bazzaayo emitwalo 4 kati byonna bye twasaba muzeeyi era bannange bano nabakuutidde buli wa boda bamujje mu bamanerenda kuba sente ze tukimayo kati tuzina mu sako. Gavumenti gyevuddeko yawa abavuzi ba bodaboda bano ssente ezisoba mu kawumbi kamu okwekulaakulanya nga bayita mu bwegasi era kyekyabateekesaawo ekibiina kino. Kyeyune Noah, Chris Semalemu Semakula, Beg Television.